tuletaka Sombo ngenda kupira uruseke nyabula tujja jefuna owa saga owa nga tugenda maaso mba Reggae show yatuuka ng'erimu ebintu bingi teriyo jeeri teriyo jeeri kibayi omuganda kyayita kigoye wezinga yatuwako n'ekiseera ne bamuwa amagezi agenda bookinga ekisaawe abekisaawe namuganda kisoboka yabookinga luli alina kola ki n'abagamba kale nga baagaladdemu abookinga omulundi omulala olwo ate kifuuka ekyabwe ekitasoboka nti nze mba na bookinga nga baagala kuyita mabega Nobert Events naye nga tekisoboka nti nze mba na bookinga kitegeeza era ow'ekifu waba ategera mujja tutesobola kukuwa ate naye ku bookinga lunaku emu era omukulu yali yeyamye okuteekawo enjiri ow'abasambu omupiira Nobert Events yali agateekawo abasambu omupiira ow'enjiri fune pasitoma omugambe ekijja kijje tuteekewo enjiri kwolwo agibuulire okwekutula obwekutuzi yagambe asalwe agambe nti ze nawaayo zezo ez'obulanguzi ezo akozi nti amanyi byatuuka ekiseera nawulira nako nti Nobert yakubisa posters crusade yakubisa era tebazikozesa nazikozesa waliwo posita omutwalo nga guli tegwatimba nga wakyaliwo kigoyi wezinga oyo ano omwana bwamaliriza okuba nga sheeyimiriddewo obulanga obutandisa okuba buli kimu kitambula afunye basponsa abakabi yafunako n'obudde n'agerako mu MTN nga ayagala sente zino tiketi zitugulira ku momope ng'ayagala baziweye kitegeera era awo omuganda waffe Nobert afunamu nnyo obuzibu era okusengana mugwa kwali kw'amaanyi naye nti ekirungi kya Nobert ebintu byonna nga biri mu buwandiike era nga alina looya we ebyo nga mugamba gwe baleke bakole kyebakola kyebaagala kitegeera kati kulasti ne batuuka ekiseera nti bakyalina kyakola era obuzibu bwaliwo nnyo era Nobert waba sente yazifunye naye z'emmeeza teyafunyeeko yadde ebina z'emmeeza teyafunyeeko zagenze wano omuyimbi yazitwala ne ttiimu ye zonna emmeeza 175 buli meeza liyeme miliyoni 3.5 emmeeza 175 indako ezo Nobert musiba teyafunyeeko nekejjayo kali kireeto wale teyafunyeeko olw'emmeeza zinalaba kati ate omuyimbi sente zali amusasudde anti baamala ne batuuka ekiseera nga bagenda ku abaava ku biri sente bali balagaanye ez'okumuwa olwo yalina okumugula kati ne badda omuyimbi walaba ebintu bitambula nadda kwagala badde ku percentage naye nga mu kusooka tebaali ku ekyo omukulu yalina kwetegekera ndongo yekuggwa nga bulijjo bw'otegeka omuyimbi omulala wana mu kuzimba omutima ng'afunyeyo bano banne bamwaja mugamba nti kola kino ngazimba omutima yabiza percentage bagenda okola emmeeza zitambula nnyo mu bannaawe bazigula okufa obufi bazigula za miliyoni ttaano kwanze nagwe natuukamu kati emmeeza zenkunyumiza nti zezo zaateekebwa mu kifo naye olwo bwe twatuuka nga abantu emmeeza 75 abantu bazituddeko naye nga waliwo abantu nga 10 tebafunye emmeeza ng'era oli akutuuka nagamba nti ntuule wano omugamba wajjugula kwa nti anajjugula ku muyimbi okitegeera kuba natuuse ku ba PLU nga bagula emmeeza za miliyoni 24 naye nga sekuritale waba talina waatuula talina waatuula alalabe ne ya deputy speaker yali alina kubeera eno ne bagikyusa yalina okubeera sayidi eno ne bagikyusa nayo kati yalina emmeezi wa 2 deputy speaker zaali 2 zaali 3 ne bamuwako emmeezi 2 yagula emmeezi oba 3 n'omwaka 2 kati mukyo kyenga nti bano abaana balaga obuluvu bungi naye nti Nobert yalina abokakasa bangi nga tasobola bizza muki yalina abamukuba enkola nga banne bano abakola nabo omulimu ogwo bategesi banne ayagala obbalaga mbu nkikoze okitegeera kati ng'ebimunyize n'ebimukutte byonna alina kola ki kubita buti naye kyenebaza Mukama naye ate bwe yafunira awalala nti kirungi ky'omuyimbi ne banne bwe bagenze n'ez'emmeeza tebazzemu yadde kuba simu bwe bagenze n'ez'emmeeza tebazzemu kuba simu oba ku mulyango omufunye mmeka tebakikoze ze batuuse bagambye baffe tuteza mmeeza boka batwaleze ku mulyango nekyamukisa mulungi nti ku mulyango tiketi zasimutambula zaali za VIP ez'emitwalo 5 katujje ko wali ku mulyango katujje kati ngasoka tujukiza bana Uganda manyi bakujjukiza ninyo obadde okyatubuulira enjawukana eyeggwawo etya wakati wa Reggae n'omutegesi byagwera nno na ku poliisi nkukyo kwennyini
agambira mukole ebintu bimulishe kolo lwenyini sawa nomeka munana nga tuli ku police saa munana ogw'emisana nga soya saa 10 abantu bali kulayi oba kyekyagala redio kyusa n'engoye ekyamugano kyusa engoye kiboko zibinda kuba engoye zo yali aziina aye no baali bakibuli manyi basigala batwetako ekibuli awo baagala okubeera ku mulyango naye nga naawe bwotumanyi niye nalaba abaana b'emakindi bali kumulya abaana b'emakindi byali bya kibuli yasobola kuba bya kibuli awo nga kwega bajja nga nobati yakwata abaana b'emakindi n'abateeka ku mulyango ate tosobola kuŋŋamba nti regi ayina abaana b'ekibuli osinga abaana b'emakindi kati ye bwe yajja n'ababe yalowooza ba kibuli era nina yajja naŋŋamba agenda kubeerawo ne muganda w'emirawo eddakiika 3 zokka otaddayo ng'otonya musaayi nzaddayo yajja ku mulyango nemugamba nze okubeerawo oba bwokubeerawo mwalina kujjawo munna ate mububi n'agamba tekisoboka nemugamba kiriya one n'amugamba wano tuli Kampala yakugamba tuli Kampala oyinza okuddaga tokyaliakambempolampola naye nga singa tekyali kibuli nobali yalagenda kuva mu sho kajjukira nti ze basobola okuŋŋanyako ez'emmeeza tebaddangamu kubasimu mpaka leero kitegeera kati wata singa bwe bakuŋŋanya n'ezokumulyango omuyimbi ne batuuka ne bamuwa amafuta agamu ne gamuwa gundi ne gamuwa sponsor za billboard nagana ogendayo ebaidinalabaniyo story yagana billboard ogenda osayininga ogenda ku billboard omwani byonna omusajja nayekubako namuga tukole kino so era abamutegeka natulako nenjogerako nabalala bategesegaho omuyimbi tusobola mutegeka kuba tetusobola kati tuyinza kutuluma Haji Keti kutegeka mwana kuba talina bugulye kati talina bugulye era tosobola kutuma Haji Keti tuyinza kutuma Haji Yasini tosobola kutuma Yasini ke kutegeka mwana tosobola kutuma Balamu tosobola kate Balamu yabayinza okukwatagana babalina ekibagatta kiri kitege bali babayinza okukola ki kuba ate nabalina bali batandise omuyitaayitamu mpolampola nti kyo tujeddese ate Balamu basobola omutya Balamu bayinza omutya kitegeera naye kati ono baali bamanyi bafunye ekyenjenje nobati naye bagenda omaliriza oli ogundi wabagenda osoma mu ndagaano gye bakola endagaano gye bakola nobati yabayitira ku ndagaano ayinza nobasolooza n'obutebe nabusolooza kati awo yafunira oluwenda nti taba kubanga alina looyo omulungi n'akola endagaano ennungi singa gakaaba gakomba naye mukama mulungi nti yavuddemu ngeri successful de balindi batte ezentebo naye nawo kyekyonga nti baagula nnyo nze sirabangako VIP ejjula kusooka ordinary naye nejjula ne bongezaayo okitegeera ne bagaziya abaakuba 4,000 eza VIP mitwalo 5 nezijjula yes neziggwawo kati ne batandika buli ne batuma big omani yateeka kamera stage nengo naleta buno obugundi bw'okumukono nga butumizza ne bujja ne buno bukola ki kati awo VIP kyamala nti kati omusajja wange yeyagalamu okuba ne kusama nti VIP bawagira bulungi nnyo VIP ne ordinary bangi kuba naye ordinary side yafuna ate bazigulira online ku MTN ezo tezinaba kuvayo sente ndoza zivayo shonga ewedde zagambye tumulindemu omwezi kubanga babeera webafuna obutakkaanya ndoza MTN egamba abantu tujja basobola teka tukole gwaffe tujja kubasootinga mujja tubuleyo tuteeka sente zammwe mwe balancing ya kati bano ono bwe yatwaliza emmeeza tebaddamu kuwasimu nono bwe yamufunye zino naye teyakubidde baliki kati buli omu baana amala okukozesa zaalina ne zikola ki nga batuula wansi nga bagatugende tunoneza MTN naye kati buli omu saa zino kwebalamu omuntu kale tubale nti emmeeza 175 bali emmeeza 75 ku million 5 kati omala obale emmeeza 5 ku million 2 bwomala obale emmeeza ez'emiliyoni 3 era obaleyo 5 kazireze mutenda kyazijjukira ajja kumala kusobola nte asibe faamu agambe konka nina okugula eddagala lyente agambe nobati olingayo tugende tulabe MTN so
byebyo ebizibu naye munaye ate kyansanyusa nti manager ate wa Regi yatandika naye si oli omukyala mu maama muvubuka ali awo mumpimpi bw'omusanga mu Derek ali mu Badereki omumanyi babiri Kyokisusse mumpi kati oyo ate munaye kyewunyisa nga alina empisa era yakumakuma ne Shiro kubanga we ne Levikson obangamba yabeerawo Levikson nejjawo Levikson yabeerawo nnyo okumakuma omwana oyo Regi ngani kati Levikson we Kampala buli kimu amanyi wekitambula jukire Kampala onyiza promoto nononya posta gyogenda kuba togiraba nga tera ekisowadde nakugula mitwalo ebiri natera bwe nkugambira nti Regi agenda sanga obuzibu yayinako okudda ku posta yayinako kadeideyi we ndowooza abantu ba ttiimu ali awo ng'alinga mawubemu naye omuvubuka oli muteesa kino dakiika bbiri ogenda okulaba kyonoonyi era natuuka nemubuuza omumaneja nemubuuza naye onaategeera maneja n'agamba nze naye kyantamye lwakujjawo naye kyantamye kyekyonoonye buli kimu sibye empala yawe kyambadde sweta pant sibye empala nembagamba naye mulaba kino kyetwali tukola kirekireeki tukikwate tukikubewo nga byemuteesa byayiwa buli kintu kisobole okutereera nga Regi amuyita ate naye bano ndowooza bakadeideyi bano naye kati ojjukira omuntu yena omusamiza aba n'omukongozi funayo omukongozi we nga Derek kuba baŋŋamba nti teyalina experience mu ttegeka teyayina bana tebalina n'abantu beyalina bonna tekwali naye ng'ate ayagala ekivuluzo akiriidinge era twatuuka ekiseera nga bebaagala obeera ku stage kumanaginga stage bebaagala okujobera ku mulyango okuyuza tiketi bebaagala okubala tiketi okitegeera nga gyonna emirimu baagala bakoleki ogikole tebagamba mujja kukitegeera mujja kuva Kampala nga babanyiga biwunda ati ono tuli ku serious business kabuli katusoke tubajukiza tutambula ne MTN everywhere you go MTN tulina akasimu kafe akapya ka Itel P55 wa IT kekatambula muganda wange nga MTN kekakuleetedde Regi tumuzize ebbali tukwate ku nsonga endala kati muganda wange tugenda kukwata ku nsonga endala jayo n'essimu tugenda tukubirako muganda wange ensonga nawe ngekwatako nnyo tunyumyemuko kati ninyo katujje MTN every go yeddira endiga oyo abasisita wange vinga yeddira ndiga abasisita wo abasisita wange ngakuba nti yawonerawoka Derek yabivaako twali mu gavana naŋŋamba kale lwakuba yeddira Lugavi naye singa sikya Lugavi aba lwaki mubozza erinnya ly'ekika singa tugendere ku Shamimu singa tumusigadde mu Shanks namugamba bino ebintu olina okumanya ekika oyinza okwebuuzika ng'ogenzi wagundi nga gwe ravu commissiona nga ng'okayimbira mama ate kati ono Walugavi Walugavi era aboolugavi tabakwata kigo bakitemuva ku Lugavi oyo Walugavi ekigo takibakwata ekigo kigombya ate ekigo kigombya se oyo ne Walugavi oyo mukulu wa kika kati ate mu Lugavi aliwa oyo nenda togikola bwotyo naye papa bayibi papa naye papa yaba takyakola concerts town concerts yasigala papa atugambe agenda kakola mpaka ku 60 papa 47 paka ku papa 60 mbamala iyo concept bayibi yali concept mbamala akole papa 100 mbonga tumutwalira kaliba naye nga tajja kigere ku mulimu mbonga mbeera nemunga tugenda nogwa papa musiire ku Serena awo naye akaliba akamuleeta tugenda kugwankaaga papa kugwenkaaga agenda ndoza kukola ya papa 48 agenda kukola 48 kubanga abuusewo omwaka gumu omugugule teyakola kati agenda kukola papa 48
agenda kudabira ku Serena. Iya akyalageyo. Serena ntono. Abadde atumulwale ku cricket ovo. Akikole vuluguda kyasobola. Nesha kankuzese. Papa yasoko kulaga abantu nti music yono asobola okujja up town. Ekitege yakwata band music n'amuleeta ku Serena. N'abayita emitwalo 10 cricket over bagikubye. Bakubye ku bisaawe. Kati lwe ijiba basobola okuba cricket ovo. Nsuubira ne muzeeyi asobola okusinziira ku muzeeyi ne bafaani be. Cricket ayinza obutabatwalawo lwa nsonga nti bafaani ba muzeeyi beba abatuula wansi. Basana kigo kati era wali abaana abatwala bakyusanyiza batwala kyasembayo kinayinza bateekera mu ggulu ne malayika ga budyeri ng'atudde wali ebbali waliwo atagenda kuddamu ku kyama ku papaazi kuba kati ebisigadde byonna ebisigadde byonna bikoze kati papa era yomunga obugenda sanga tumaze okufa tuli mu nsi naye danga lwaki oyogera ndiseba cricket over gisula nze nalaba ku kivulu ky'abalooja abaana abo ndagala sinagamba nali kyenkugamba bulijjo Six Stewart and Roger kivulu ekyo ndagala sinagamba kyali kuuma bulijjo kadongo kamu n'abaana bamudigida nali kyenkugamba kati gole wegendeza ka Afrigo band mu governor ndi abasingola ba Afrigo band bavubuka bavubuka oyo nyini yaliyo nenjija mukolako kyengezezzaako atewankolako kola omuntu gwe yatukolako mbandi ku papazi mulinzi ajja n'omulasi n'agamba Derek kikyonkoze waki tewaŋŋambye ng'asanze abasajja babiri mu kifo yasanga nze owaawo maze n'omulasi abalasi tabajja mukazi yali afudde anti yaŋŋamba talina muntu yenna Kampala genda okulaba bajja amuleeta misinde mba ndi awo ng'omwana amuli ku bugere eŋŋamba yawo wenyini kankubuuza ani yawadde abakazi amaanyi n'olukusa okukola ebintu ebyo bagatika kati ninye tuveewa tubaleke tusoke ku nsonga ya batubagatise neeka abana musanvu naye ne bamugumiikiriza ale neeka Dereka abana 17 ne bamugumiikiriza tusoke tudde ku nsonga ya Afrigo band ntitubale ku nsonga ya Afrigo band music oyo okimanyi nti abavubuka tefa basinga omuwuliriza kati nobye ku Afrigo band shows Afrigo band zona zaba nazo ojja genda ozirabye nights zaabwe nga bavubuka fa basinga omubeera sigambe nti papa tasobola cricket alisobola bakubye ebisaawe era alisobola bulungi kono golaba yakyusiza endo kati omanyi lwaki mbadde ate sagaladdewo awo ku Serena ate agendewo ewalala rekodi yawe yagimenya kati alagewa watono kubajjukira abantu basasulanga emitwalo 15 nga balinga bayirira ebiri nedda baafaka alagewa cricket ovo anaali okukituvu tebasobola kwerinyirira tugende nambola ekisaawe bakimaze mpozi nga baguze bino bidde omutente olwo bidde omutente ebyo naye sinagira bakololo ebyabitegekamu ebivulu abawagizi ba papa balaba tebeetaga mbu ate enkuba etonnya ebisooto bingi Afrigo band tutegeka Afrigo band wa kitegeera kati papa awo wali mu Serena walabawo jasi ndowooza kitusuusizeemu zibe ennaku mmeka kyaba akola mpozi kuongeza kasente ekyakasente takikola kamala anti okuongeza akasente manyi kankubulayo ekintu kyakasente okiraba muganda wange kasente kaba kangu okwogera mu kamwa naye okera ku makyo ogambe nti kati tiketi esookebwako ya mitwalo 2 okipise olwekitegeeza VIP aye baya mitwalo ameka nelinda sokoleke emmeezi ba milioni mmeka kati kankubule ekintu kino olaba Africa agundi eyo Eagles papa Mr. Simakula ne banne okimanyi muno bwe bakyusa ebbeeyi y'ebivulu ebasaka asimasaka wokka newone ekampala endongo ebagisa ku mutwalo bebasa endongo ku 15 endongo yali nebagisa ku 15 nebagikyusira bebagikyusa nedda ku mutwalo era papa yennyini yakyusiza okudda kwemeka kwebiri
tekyali kifo kya ompula muganda kwendo Masaka yaleme ibadde lemedde ku mutwalo awo ne kule manike nyinyi yatulise emitwalo ebiri nga munana June ku papa segede naye mukyo endongo papa ina tiketi yete inasukka 15 nga bwe bali olukusere oteka kyangamba ordinary ayo 15 nga Davido bweva 15 awo VIP ntugenda mu America mwasatu awo table zisigala milioni meka milioni 3 naye bwogana ogaa nti no ordinary tuse wano olo VIP ebegenda wano kati bantu bameka basobola ebintu sente ezo abantu bapapa basobola naawe anti nege kiweji tukigezezeko tulabe kinagaana nga tutegere kigana gwe bwavu bwe bugwogeza ebyo si bwavu kubanze endongo nzisasula mubuuze naye wadde nze nasasula era ngamba Duncan ogenda kukola wa nemuga sigenda kukola ngenda kunyumirwa ndongo zijanga mugenda embuuza VIP ya mmeka nazingamba nazitwala bukorokolo mu ofisi ya mkyalo Nakayita nokomba ku lugalo nemuga ezange bazimba naye goma kyaweta kwekupola ekyataano nakitula mu VIP yakulaba omugozi w'omulala nazinywa mu bbiya wasasole sene usokoleke ulira ebintu alese ebintu ebitategereka bintu ebitegere mbo omuwala nazinywamu bbiya bwamala zinywamu bbiya otyo nagenda ewaani gwakwata nokwata gwaba akali ecupa 2 ngotandisa okwata ku mukono watuuka mu cupa 5 nga envuga eri make ngotandika naye lwaki bbiya ddako tumunyweredde mu motoka nga papa era papa tumusuubire ku gundi ku Serena agenda obeera akomawo yazenga abuulirira emirembe engalo ke kayimba bagala baffe okubyako nekulavu commission era tugendeka kuwa kalavu commission okagala isia muganda wange ayita ku simu zaffe za bulijjo bayimbye abayimbi eggwanga ane munnange maliza bayiza nga tujjeko tufunye ku music abadde ali serious kakyala ngono kati omwaka nga gutandika tujjeko papa ne David Uta makyala nenteekawo kakawaka naye gwe Rema yayimbye nga bw'atayimba ddi kyenkubuulira nti natuuse nenzaase nabirima nga yeemoolamoola kagalina nebbi nalinyenye era nenswasira munywanyi kyayiseemu munywanyi yali atumya video nga yagikolera mu sweta panti aneddutalo namuga tokigeza mbere yagala yambala sweta panti namuga tokigeza abantu bajja kulaba engolo olaba yasalako namulaba yasalako yagambirawo mboina nakabina akanene kanyenye nena okulaba emikono mu nsawo nga tajja emikono mu nsawo bamuga wajjako ku mikono mu nsawo opozingemu nasalako neŋŋamba ono kyatuga kikulu nasobola kwambala sweta panti mbo gye yali ayagala okwambala ayina bwe yamugambira wano nti banoina awo yali asazeeko mutala alina obuntu bwassa mu ndongo kati ulira kati ngaomugamba nedda yaitasobola yali ayagala hela sebo wano muganda kyali kiriwo muganda wa wangi mwana wama esiwulira kiro era byeyogera simaera kale sema
Electronics mmeka mu nju wasoma kyenkana wa bakuziika wa nze njagalako nze okitegedde ekintu nze ninza oba ngenda basanga mukomba nambalire wakati bajja Yala. Galezero. Kasama kazeemu tutete embeera. Sawa yenna. Kakati omukazi singa abeera yansiba abaana aba yankwekaaba ne babalana era annyonnyola atya. Abo gabadda. Ebintu bya teta. Atali wange ng'ayagala kukyogera nti omwana si wookyo akyogera. Babalanga babo. oba bafuna Ate bwe yankweka abeemabega nga sibamanyi nga namukola n'ataŋŋamba nti alina omwana. Naye gwe omanyi abasajja bonna bajja. ng'amugabira sengaawe Abo tebabala abeeyo. Naye bayize omukazi ayinza okubuulira abaana bye yazaala ewaka nga tebakugambye. Nga bwe baayogera. Sisobokera. Asobola naganye. nze nina mugamba Ate no market South Korea. Akyongeddeko ne ngamba oyimba buuza abaana boolina. yamanye kasuba ina 6 pack Naawe okimanyi obuuza abaana boolina. Nakubuuza nti olina abaana bameka. Abasinza sibabuuza. toneyesinze mbulago agenda okwetuga Maye omuntu olanga Wamani. alina sikaafu. mwana yagamba Nakuze gimujjako n'amatayi baagaganye ennaku zino. abamaanyo tembasembereza obuguwa Gwe n'amatayi baagaganye amatayi. bagaganye baseno bamani Abantu buyinza okwettira awo. namuleka aba awonya ebizibu ebimu Sebo. Oli ku mandoso. Ntwadde tuli wanino tufumiitiriza biri bitya bigenda bitya. Bakubaze. Byakususseko ebibuuzo. Bateekawo bye baagala. Nedda. Tojja kikola buuli. Era. ajja okumbala linga tabunfu Era. Kale sebo. Waŋŋambye. Yagiye okumubala teyavaawo. Yagenza okumubala. Balina tabu ya gavumenti bagisigaza. era kati bobojaza basobola okukuguza ku bbeeyi Namulagire bamwogerako. wayo omusajja naye omusaasire Owasizza siyagenza omubala. Yawasizza buwaze. Tabu ya gavumenti bagirida. andi kati omwana oyo naye omusaasira nti asobola okuba nga kiri kusaidi kati kagende kusaidi y'omulenzi omusaidi y'omulenzi ayinza okuba yagenza omwana agenza okubala nga omulenzi ali singo kati ngaekyana kyambadde kookooyo Ekigenza obbala. kimubuuza olina abaana siina olina abakazi siina buli kimu siina kati omwana yina ajjanga omwana yajja mushwalegi nambuuza oli mufumbo Ng'akusaza musho. kati kyagana Kati yali amanyogera ku muddamuki. mbundi oba baloza ndi musiru sitegeera naye namugambirawo siri naye nga nolaba gwe nolabula byambuuza ne bwaba nga mukyala wako oli bbali Olonye engeri gy'omuddamu. oddawo nomubaaka nomuga siri kyala kyajjana kinne sabu yannisimbako bwantu ogwo ngamba gyebali konzi naawe gyeba oli mufumbo emugamba nze banneesirabango ku bufumbo yadde eddakiika Njaga kutegeera. Ekyo njagala okwebuuza. Njagala funayo abantu abali e Bulaaya awo. Bo baba batya. Baba batya. Habatidunga mani akutumidde. Habatidunga mani akutumidde. papa muleke yanvaamu Yakuvaamu. yanvaamu muleke Kafuna abeddeni maka. kubanga kati ate baba ayinza ebitafutafu tubiryenga ng'akomyewo wano nga ninga agamba mbu bw'aba tali wano Tetulya. ekintu kyakola ate kibi nnyo Tubadde twebuuza. Kati ninyo oli ku mando sogamba otya. Kenneth. Baali bakubaliddeko eddeni maaka eyo.
baba bala batya. Babala kade kyolese kyaki ekyokwega nedda tokola bwotyo bate bayibula babegase bw'oyingira mu system bakulaba bate bayibula babegaseko mbu bategeera bati babalira ku boda abayingidde boda ngamba abayingiridde ku airport tax ID gye babawa bababuuza eitaka olina ditya olinayo ne bwe mbalimba ebyane owaayi kati omwana yewazizza owa sensasi wano kati oyo ebeera gy'omuhazadi obeeta nange ntuule wakani ndowa sensasi bayi oba tuleke wakani ndaaba sensasi naye nga mutumidde ku kyalo wange mufuti awo aku namwayo gamba otya bulali yebadde weekend tuwadde ekivulu kya regi ate tukikonyeeko babakwate bulungi aliwo abagize babamunyiga tabu bagimubbako waliwo n'abababyeko ne tabu tolina gyogitwala just omubbi otomunyumiza tolina gyogitwala kati ninyo era omulya gisanga kumutaasa keni najja tutawakye butawala ekyaka kyembanga so 89 BSFM International amanyenze DJ ne Son of Music olunaku lwa mmando twayiridde olunaku olwokubiri ennaku zomwe ziri 14 omwezi gwa 5 2024 omwezi gwa muzigo ennaku z'omwezi omwezi tugenda gutuuka mu kiwato waliwo atayagala kudda waabo gye bamubalira mpozi bakubalire bakudda ku mutaka omwezi ziri 10 enja tuba tuguyingira ekiwato nja tugenda kubala ne King Sawa wali climax baithe King Sawa agenda baku climax ate bwe tuvaawo tumulinde nga 8 tugenda kuba naye waliri nga kupapaza wakula maani baithe waliwo wakula maani shakula maani bajongeddemu ebinonogo ebitafutafu tugenda kubira buna musiime papa misa semakula agenda kuba endongo gye bayita kakundiiri kula maani anayimba ate ng'ayimbira ti ng'abayimbi bangi ekituluma kyokaffe ng'abawagizi bakula maani abayimbi bayitayimba kula maani abayimbi bayitirivu abeera ku biragalalagala naku zino agamba agenda kukola lihaso ndaba tazikola kyokka abayimbi bali bize bakola lihaso agambye abadde akubira owuma atandike bw'owuma yagenda omukuba ku mulere ngamba naye nga kyo kyoba omanya maanyi abayimbi bonna byataddeko maanyi abamwolekedde kuliko Winnie Nwagi byenkugamba ebyo nti kuliko Winnie Nwagi kuliko David Lutalo kuliko Papa Misati kuliko King Sawa kuliko Sawa ate abo bonna bakumala buli omu ayagala kansokera bera inapo bayimiridde wano naye nga kuliko King Sawa David Lutalo kuliko Winnie Nwagi kuliko Gravity kuliko Maureen Nantume kuliko Baza kuliko Amotyo Mbalanguzi kuliko Yaredi kuliko Chris Banina kuliko Tom D kuliko kano kakyala ka mukulu oyo kale nekubako ne ba comedian bangi
banji kako kalusi kako naye nga Kenny kyombuuzizza ku posta gyentaddeyo eya Kalo Nantongo nyakibuuza neeke ndaba kisoboka nayita ku Kalo luli Kalo alinga anesebunya bwakuyita kuno tatunula mabega waine ekyamu agambe bisajja eno lirina emputtu teriwulira Nantongo ennaku zino ayina engeri gyakoze akawato Nantongo bwakuyitako unatunula mabega kawato kali katya ubundi ayina ekibuuzo kyambuuza Kanumba nje kikubuulira Kenny Denmark bwentaddeyo posta ya Kalo ekyokusula yewasule ayina ekibuuzo kyagambye mbu ye bw'aba yeetaaga okuba nga amutwala Denmark mukola ki mbu omuyimbireko ku birthday ayagala entalo ebibuuka by'Denmark tebiina mpisa ayagala entalo Copenhagen yawo discipline akuna ayagala entalo kati entalo okumumulira mulira akuma mbula okuba yawulira nga mugambo yasulako ewagundi aloza ayibadde birthday ezo niyo olwo abayimbi baziyimba wano nti birthday ye abaana baziyimba zibuuze badde zaaluzinda eyaziyimbanga bangagudi ayo jeba nebandibandi mu kivulu nga Roja simulaba tangudde mu kafuba manager Roja uwa badde ludumulabi wa Rigi oliyimba manager Roja ono ngagamba ki nasoka kutunulya bwati nankeneka tamanyi mu kisibo kye lagero laba ajawe na nek tamanyi nti omuyimbi yali anobera wuwo Desongu bya mikonde zindeka sirina maji omuyimbi anobera wuwo temundeka mu ndalo zammwe nyamba wa Spice alika bulungi Spice alika ate obuya bwagaza kyo okulabika obulungi alinamu ssente omusajja alinamu ssente omusajja gwalina alinamu ssente alina emmotoka alina Range Rover bangamba nti Range Rover ye onyiga akapeesa nefumbira amazzi nenyiga akapeesa nekola make-up nonyiga era itakyava mugona kola make-up monyiga akapeesa nekola enviiri yasobeta bulezi kifaananyi kya nviiri n'okigitunuzamu n'otuula wako bino ebyawigi mbu yebikola mbu ekola enviiri buni wano mb'otulamu nekugire mbu era ka Spice kagenda okuvaamu nga kavuddemu obucupa bwa Spice nga buli so muganda wange kyenyinza okugamba nga yeetalanya munyagwa so muganda wange Spice alabika bulungi naye ka Spice njagala nkawemu ku Kenya akatwala Denmark ne Denmark abayimbi bayimbayo sina baposte gamba mbu gundi agenda kuyimba Denmark ozinga bayimbira mu nyumba bano New York mbuza yakola New York munenda baposta ngeriko Denmark bayimbayo naye ennaku zino badde bagulamu promoter neda Kenzo ye oyakubira Staros eyimbako ne mufumbiro z'ensi ezimu nga bagamba ne mufumbiro nti Kenzo ali mukuyimba mufumbiro n'ebiseera kitegeeza kiki asajja ako ssebo kakubye Kenzo namwe musenge mwebase mwa amufumbiro lyaffe wali musugera ali mukuyi ssebo kakuba akasajja ako kalaba edduka Kenzo olaba edduka baite bano mu Uganda kati tunafuna muyimbi akubye nga Kenzo akubye basirimbyemu manye oluusi tutwala n'ebitwawula naye waliwo otuuka noga nti nsiimi musically kakubye era Kenzo akubye jasi kagumumu naye maama kakubye ngenda foka promoter bulungi naye nga oli abadduga ku bangi bawererako oba tewolina ebifo bisanyukirwamu gyebiri naye oba nsonga ya lulimi akiti olulimi gwogenda kujja kuyimba mu Ludeeni oba mu Luswidi kujja ng'oyimbe mu lulimi genda okugategene Kenny mutegeke nze nsooka neneke ffe bemusi tujja bakolera ku bwereere temutuwa ssente naye awe abugumi baliko balasoma nga gw'omuggyeko nga gwokoze otya aliwa omutima omugabi ogulina ku byakulya mmere ku papaazi oli wakusanga olya naye ebikwatagana ne wanno olinga neeke
Neka kuwesa guno omukono guno wagamba togeza. Njagala kwa mtana Ode amukokola kuneke. Ngowe tunachingamba. Singa ali kwa kumpala singa wachingamba. Chinala mwenda katonyeza bili CBS FM ono bomita sasa bonna ngenda kuzunga afose sa. Bulwuda kingsa. yafuze TikTok. Bagaba gule nalule byana binaselo gamba. Ti avuddeko. Amulamu. Sanga liko yo. Fufu Fufu ya basomo inakauka. Fufu inakauka. Na yele mo. Tutake wajja kichana lushya. Hey. Ya mumyusa amaso enfuvu eyo. Oluwambuza n'ekibuuzo. Akakikwebuulize. Owaayi. Ali ku boda. Ela Wani mzee. Abagaito chikola dakali tomutwala Denmark akumuletera buzibu. Papa tebatwala balekera. Kati tonyiga. Kasole de watu kula tiketi za mu America tuzina visa zikyabu. Visa zikyabu. Nke byadala baganda bange. Njabayita. Oga kutu kyamu. Nina bayita muko je Copenhagen tumaye tugende Stockholm. Yagala ntwale wali ku red light. Ezo ziri Netherlands. Tujja gate okuva okutuka wali kyetali sasa. Yakutwala neka denka takyalina mutwe. Mazina mutwe. Udusanga ne mafuta. Aho watyo ntiwe tuwulira kati watyo bocha atambula. Wajita red chi. Red room. Watyo sanga mu mafuta. Saa yagambye agenda kuba ennyimba 10. Ne bibiri asobola ina buli kimu akina ate kikyatayina. Nali mu byo mulimu ne kolabo y'omuyimbi waffe. Karonanto. Nabale balina kye bafumba ne Karonanto. Ne ululu lwa kalo lwa mukwano. Moye yawudde ennyimba za yagambye za freedom za revolution. Eta ina nyimba za freedom. Bojinawo kimaliriza tujja kyogerako. Naye sanyo kuyinga kyetisazo chaliwa aina nyimba ze zabadde ayimba ezi zali n'ennyimba 10 nino olwakalo lwanjawulo message ya mukwano bulula lwa message ya mukwano awo olwakalo nze kyamanyi nti kalo nantongo basinkana ne Kingsa oluyimba lujja kuba lulungi nze kyamanyi nti kuba bonna bayimbi ate njanyo olabe ennyimba za kalo zisinga eza kolabo zibeera nungi nnyo era munaku mu wiki ngemu tuyinza okuba tumaze dufuna oluyimba olwo yukira kati kala akola butaweera ayagala nga mukaaga okubanga akutuusaako kiwe ekyo kyosuubira mu kalo nantongo era ndi munoonyeza kolabo nejjemu Kasenge naye kibamu baŋŋambye tugira tulinda muko alinawo kolabo nga 4 bwe ziggwa tuddeko yajjemu Kasenge mama Pauline ye yaŋŋamba nti Duncan kyonna ekyetaagisa amafuta agakutwale wa kalo nantongo okulya kwebaka bibye nika sofunira kolabo yajjemu Kasenge neŋŋamba mami tewali buzibu tunenda kubikola Pauline yasinza okukolera televiziyo jemwe tulina buzibu naye nebuzibu wajjemu buzibu mbw ate ayagala era asuleyo nina nti buzibu ayagala kola kolabo kiro then ayagala maybe ataaveeyo bebuzibu wajjemu ye bukka bwe tuva yiyi wakinsa tujja netusemberera awantu wano nti tulabye abayimbi abawukanye aba celebrity couples ezawukanye abeekwanira mu nkukutu beekyayira mu public ngani ndabye ya Ricky Mani nani ne Sheila Kashumba ndabye ya muganda waffe munawulire munaffe Kanale tuyone munamulire munaffe DJ Neke naye ali mu mbeera yakukyayibwa eyo jasi Neke bamuleka bulesi Uganda bagenda Bungereza tebamukyawa kusimba kyabikola nga binokolera era babeerako tebava ku imo na Skype babeera okwo ku Skype na imo babeerako nga geisha abeeyimirira naye waliwo ebintu ebirala simanyi bwaki waliwo ebintu ebirala byosasobola kwewuunya kati nze kyenewuunya ennyo nga omukwano gwa Sheila Kashumba
guwangadde emyaka mingi egiweza emyaka 7 ekyo nkyewuunya naye omukwano gwa Sheila bwe gusasika mu myezi oba mu mwaka ngamba bugambi nti nze mbadde nkisuubira kuba mu industry alimu ngaali mu kuloza akolera gavumenti akebera mutindo gw'abasajja ate okubanga y'omu kubakebera emitindo gy'abasajja abali mu music industry so nti bw'aba yakatono ng'afuna ono yakatono ng'afuna ono ennaku zino alabika tannaba kwegala ku Fiki Gaza naye ng'ali mu nteekateeka ali mu nteekateeka naye nga tannaba era tugenda mulaba ku muto kuba bw'otunuulira ku bantu be era Fiki Gaza alina okuba omuntu zembeera zayitamu ezo Uganda waffe cause bw'omutunuulira abantu ba SM yalikewo omukulu gwe bayita Fiki Female twamulabako waggulu ne wa God's Plan yali agenze kweyiya nakolayo zakoze tumulabako wali Kimani taata gwe yatoka omuyita Kono netumulabako wani abalala babadde bakubako bukubi nga bayitayo obuyisi nga bo bayinga abalina kuba baŋambako ne president yaliyo wa dansol Musuza ate mumina ekizibu kimu bwe muli awantu temwagala kwogerawo nze nina ekizibu nze n'ekizibu kimu kibinjo kyambimizi kati muganda wange awulidde nga nza nkubye inchi 6 mu bbwa ndassebo so muganda wange waba yakyayiri Kimani era mubanga tunamujja mulaba nga apia ne gumu abanga bidda yalese Fiki inamba weri ya Fiki Gaza wali Fiki Gaza yaguze goodwill alajokera Fiki musajja watu abadde awo talina agamba ogyeko oli omukazi yagala simanya mubbako biki oli omukazi alina onene ekipapi kitegeera kati waba afunye ka Sheila muleke yagalemu mwana nesi yakweyagala agenda afuna essanyu muleke kali akayimba katuukire sanyu efe sanyu naye suubirayo okwoza bino wammanga ebintu ogenda kubyoza obugoye ogenda kubwoza togenda kudda ku street zaffe nez'amakindi ovimbe asi ate gwe Kimani wadde omulabawo Gulleri bwe yali ebiseera ebyo nga yali mu kintu omulabangawo togenda kudda mukyakala mu Vox kati ogenda Kololo jabakikalira oguze soda ogumu ekitundu omuli yali wangambye ekyabawudde togenda kuddamu kwekuba perfume ono bapima wakamutwalo ninako ate woyogera ku bya ssente nti Kimani node kune afya wa BBS nti ninga gamba nti Kimani yali yasoko omulenzi yali agenda dda omulenzi agamba sente ze omwana azikozesa bubi ezaani eza Ricky ziwa nti okuyimba kwe buli kimu koja wadde Kimani musajja mugaga ayimba wa Kimani investor alimpuliriza sikiganye investor kuba ina Swedish passport wandumule wanga investor goli investor najifuni oliki mufefesi ba investor omaina kusikiga ma investor kyakolaki kyayononeka ani wuliriza kyasente sikimanyi kuba siri mu nsawo naye nze kyemanyi kuba akasamba kaleta wa sente muba bintu byamwena mu byekisusu byemubeeramu mulokwa mwakukikwata mu mutwe muntu ave bweru aba mugagga tulabyeku waleero ku bazungu abatunda kabalagala mu kibuga nti music wa Ricky Man yabadde atunda music wadde atambula online
sente kati sera za badatwala owa awo wenyini bangamba basula mu nyumba ya milioni ezi $1,000 buli lunaku kitone nyumba baleka bakozesa era nga dola nga lokal omwana yali expensive alinza akatera kensi okumanya ona akaijaka isheira anti ulira kana kabala kapya bakaita batya kaleli abana nakusona kabajoga bya wako wagumuka sana aura kaya gaga mbuno bosaba goli hizo botumya bia na mama la wiki bila na namukuwa nga wachakola kubana bazi ne chupa kati awo seba agenda una atume chupa nya bali mu muntu ba yatumiza yo bia bwe bawudde bia mbere babuga bale waye nababuza kati ate whisky wambeka gati katojire bugizi mu musajja ambo akanoka bokatuma bia no mwega kasa pa bia 10 kakutunulia nikakubala hapa nikagamba kankwitira kolako ogana okulaba nga ona asimule emanju yajja abadde baleke batuka badde yagala yako avude eri mukusimula yako naye ngo yagala bakoleko bulungi naye olukago obuli ndo lunako oli omwana akulaba ani oyu mwana shira influencer wa mabala influencer wa mabala bazi na mabala ekiro walina light wa percentage bazi na mazini badikula zina mapiano bazi na mapiano ndo wabe kumapiano leka shira kunjana nengo wamu ku Kenyondo akasobola obuzo Kenya manyira nyi bintu byakabalaza mucho bazina naye uliriza kyemwogera kuti tunakitegeera omuntu asipendinga nusu lukago lwaddo ate lawo omwana oyo esoka nakwata account ya Spotify sente zivayo eya Ricky libadenga badankani wano nakwata sente za YouTube na social media zona nga sente zivayo ate zitula ku gundi yani sente za Ricky man kali omukulu mwe ikyaba olombera Ricky man yali yabadde omwana oyo Ricky man daso akweza 12 mwezi kuki kunyimba ze uyu mwana bada kula bulungi ku Spotify daso akweza mu 12 ni asibi busere season ye tasobola kebera kola be abasingo kola ko sente talimu abasingo kola ko sente kola bade mu Joshua talimu Baraka talimu na mu namba 10 bade mu Azawi kitegeza afuna yo busozi kubaka era bokebera abasingo kolayo ojja basanga mu 10 andi kati kitu danga katika nguzo ye malo kati obuzi bwo yeshira ku Rickman ya mwagala coach ani shira okwagala Rickman ya mwagala coach bwe yali agala guleli ya mwagala coach mbona bali babo linya shosho kapi ate ayikolo nelinya guleli yalinganga kasanga telina bakujja lwakita kyama kamwe mu bayimbi bemanya wade nerinya mutabalina na ndongo Jeff yali yazimba bulungi ani uliza kye nkugamba kyeyagala ku gulunedi kyeyagala ku Rickman pozera gulunedi asolo gamba nti ekyamwagaza nsingo yeno kubanga igonda bwagira gwa n'okubanga amanye engeri yokombereramu emuma naye gulunedi akombereremu bikasere dakika bya bako wakaimba kabedo ulago buli flex bagamba mune wabako lyawo abeerawo nnyo lokati kye simanyi mbuche kingo mwana mwe ndi yobuza gomwe ndola lukaga ngozona bulunako si kintu kyangu se buli lunaku wasinga badda mu kyalo naye weekend eri balaje nkugambye atume bia atume chupa nene musanvu ku meza na kuba bupatula bwe na buli opalo obusongodde alinya ku meza nagira ati ala kajira kati ne tugamba kako baba awo tujye kibuzo kinabuza wadde abakazi amaanyi gana no kujogo ochawo oti omuntu ku Facebook nonterayo jemu kwanirira jemu funira badugandi bofuna omukazi mu church era mwechaira mu church omufunira mu bala emisire jayiriri embi ku matama pamvira mbala kati kubanga nebuuza wa social media mu couples zikyankalanye sizo week eno muwadde mu ya shiro oyo agenze ku Facebook natekayo omutimba natekayo mzaja badde eri Sweden ngasiba tayiro ze bagenda mubikira dish abade na Sweden amugamba Uganda abade tali nawo ebe taliwo musajja watu kachya kambe abade takyaweereza naye baŋŋambye nti omulenzi yali yamutadda ate yandibadde agamba ki omunembe omulenzi teyagenda ku social media naye kamondi ako oba okalaba ka Rickman
kasajja kasirise ate kantu kalamu era simanyirwa konti bende Ricky Mani musajja muntu mulamu bagwanye mu migangatika okulaba omanyi muntu mulaba Ricky Mani musajja muntu mulamu nnyo era ndaba nze ndi muntu mulamu kati nsana gangatika guli awo bagusumbuwa bantu katudde olabe ekisinza osumbuwa gundi kapozi n'oluyaka mukwano ogwe kubasumbuwa ate kyekira kayimba kabebe okay ate ogenda ku social media omanyi kino kyebayita okukuuka alikuwa kayimba kasi okukuuka kamu okumanyi kyeki nga kyokkuta kati n'omwana ayinza okukwata kukuta nga Ricky Mani tamukusa kati bwe yafunye no fake gas kati jukira fake gas alina ebintu ebi akakoola n'omuti ayagomanya omuntu wakubye olwistiki BSFM habadunga mane badambuza naye iki kyenyo temubanga banda musiibudde kati muduga twina twegeyageyamu wano natumya ku mboozi M23 so twebe zitambula naye nga Badduga Mani nkutumiddeko papa kansuubira oli bulungi ndowooza okuddamu okulya ku kyennyanja kyegundi kya ku Nomadis katukulinda okomewo era mulinda adde musi tata wotabadde tata tukuba akayimba ne mapoina ngambye mpiteko ku Manhattan wali bankoleko bulungi nnyo wiiki eno kandaye mami ngenda kubulya wiiki eno nnaku ki lwe ngenda okubanga nfi mpitewoko ebyana binyigenyigemuko mbirizi zino ennaku zirangereko embadde omulwadde terezemu sobola okubanga ng'ebintu byonna biteere mami nja kugamba munaku zino ndabnero kizuuse nti birabika bya nsimbi byayawula Ricky Mani nani Ricky Mani ne Shira bya nsimbi nzirange bebaŋŋamba nakali byagambanga mbuliranga tebali kugamba nti gwa Musa nedda kakati njagala nko scenario yenda nedda nzibaŋŋamba nange sente mu ngabana wano njagala nko scenario yenda nti waliwo relationship endala abayawukanye nga sente weziri omwami yabita Canary Mugume n'omukyala we Sasha Ferguson bayawukanye naye bintu byetumanyi bye bayina sente babadde nazo ziriwa mawulire galimu sente nve mumbozi z'amalwa namu anti oli Planned Kid waawa Planned Kid waayi waliwo Planned Kid abeera mawulire ng'ali mu kusaka dduka kyalo omuntu yenna aleka akameeza kakakani bigambo bugambo asirye ku simu zaye ndaba oba azisiri baate tuleme kunyumya mbunyumya bintu omukyalo oyo yateekayo screenshot mukyala we yateekayo screenshot tuleke kunyumyamu bunyumya nkugamba mazima tunyumyamu ngubule mazima yateekayo screenshot nga buli lunaku bamulekera miliyoni ya ssente ng'akamezi yakyetegekera sente ne bazimuweereza buli bamuweereza akadde nga screenshot agitereka bamuweerezayo miliyoni oba yakusuubula buleega ng'agitereka kati mujja kuddawo ojja kulinyisa bakazi baffe badwefe nga netuleka miliyoni bonna bagenda bawe tugume era omukulu oyo golaba bangamba akaba next media awo Canary golaba oyo ayina VH mwatambulira mulimu driver n'omukuumi era atuula mabega bamugula ne passport ayina zino ez'abakungu diploma ngeri kyalina kyabakungu passport yayinza okuba yakyazaako president ayinza okuba yalugeri wa president ngamusabe kona ngangende wamusaba nga era nange enviira yawe musaba wengende wamusaba ngamba oba ngeze mukolako interview ngai musaba ngankoye ebbulu nakuze kuti nziza kukiragala oba ku maluuni tebereza gekuba bakafalayo nga musaba nomuleze wala mustudio tugenda kola show yaffe kola show yaffe wano mugenda okusaba passport ebibuuzo biyinza okubeera wano andi nze mumukubira wano nemba mukyamugaya passport nemubuuza kwokerahosi wali yali omukubira mpeyo kiro nga 35 ate ebibuuzo bibeera wano kati nze mpya passport nsigale ku bulu yange naye ompaliyo kiro 3 mwezi muta akuweera kakutiya
waliwo kyali waffe bamuyita Umaru Kibirige ali Canada agambye ko ali nnyonnyo Umaru Kibirige ali Canada omuzeeyi webale kwekumira ku Mandeso abavubuka bo bakusumanga abavubuka Umaru Kibirige atutulekanga twalire ddala tuli babiri n'ekitundu naye bakutumanga abavubuka n'otuleka emabega naye nga Ssaalongo nasabya lwanga nkutumidde kawe na gulu train ogamba otya asuubira oli bulungi atugambye nti yaliko golokipa wa Uganda Cranes Mami Kajoba ekitalo nnyo ye erabika efumba bavuunise asaye Mukama Katonda amulamuze kisa bayo nekyali waffe omulala bana tuliko bamuyita Mikalo Vincent Essunga Masaka kwali nnyo agamba tagivaako namuweereza akafaananyi ka ngendo naŋŋamba baaba naako wiiki eno twe tuli mu mbuzi za wano mbuuza mukati bintu ki kakati ennaku zino ddala kati mwabali bintu by'omukwano kati fe abawuulu tetubisobola oli muwulu kiddemu nga n'obukubakuba butonya essaawa zino bintu ki kati ebyawula abantu kuba kati ndaba bali ssente ze zaabawudde ate bana baziina nabo bayawukanye kyembalingire babuuza nga njagala abawuliriza nabo tuba engaging batubuli kwa generation eno efuuse enzibu abaana baffe betuzadde abavubuka b'ennaku zino nsashanga yerosenya natera tufuuka wa pink Sashan Brighton mulaba ku status yange wano yes nti nina kyenneebuuza generation yaffe eno abaana betuzadde naffe bennyinyi abavubuka b'ennaku zino biki ebitwawula simanyina bisinga naye abawala tebakyanywera mu bufumbo nze bamwanjula leero era mulaba bajjewo mwe ne bamwanjula mulindeko okulya ebintu bannange bayinza obinona sente nze era waliwo omwana omuwala ayinza okugamba nange bawange ajja kukyala ne mugamba nja kujja nga maze emyezi ena okitegeera nti simanyi kyawula sente zaawula nnyo omusajja asobola okujja nazaala oba nkuza y'abaana oba nkuza gye babakuzaamu ennaku zino gye tukuzaamu abaana oba nkuza gye batukuzizaamu yembi simanyi kyawula kimanyi kikyuka kiri mu baana nnaku zino mu baana ki bonna nkale bavubuka b'ennaku zino generation eno temukyanywera mu bufumbo ddanga zimanyi lwaki mupa okumbaayo no ebintu by'obufumbo lwakuba nti ebintu babikukwata bubi nti obufumbo omuntu gy'obufaana gye bulaga singa omufumbo wa mukwano gwo waliwo basinza ku muntu wa mukwano nga bula papa bwali andi papa omusangane nakaayi olowooza omuganda wa mune naye b'ennaku zino oli ajja azze kutegula akwagaddeko kabina abalako n'agamba deriko oyo aziinamu akwagaddeko mark x ye talina namapeti y'amaaso kale muntu waba akwagadde olwa mark x yo empya kiba kitegeeza nti bw'anaafuna ate wa hybrid ayinza obutakola ki obutasigala sinakini nti ebiseera ebisinga ebyabula abantu mu bufumbo era bingi naye nke waliwo ennyumba zetulabanga nungi nga n'abaziingira mu basanyufu naye nga kasita baggalawo olujuyo bati ekikonde kibeera mu nju eyo olwo ennyumba gye mmanyi awezana ekikomera bayingirira mu kimu bwe bati geeti era yemu naye kasita batuuka munda omu ayita mu manju bakolayo omulyango omulala ayitawa baddamu kulabikako ekyanga bakola ki ekyo kiri nnomo okitegeera nti amaka mangi tumanyi negitumanyi ebintu byokwawukana nti ono bayingira bulungi naye nga ebisenge babyawula dda bebaka abaana lwakuba batya baana bebagoli atunudde linoli atunudde kati ebintu byokwawukana mu bufumbo ebintu byokwawukana mu bufumbo nedda byaliyo okuba nti byakati bisusse lwansonga biriko social media okitegeera naffe bamukyayidde ku Facebook andi bwe bakufunira naye mukimanyi nti eddanga okukyawananga nti baawukanye abaana yayawukananga nawe eddanga nomukyalawo ng'omanyi gw'okumusanga ogenda kudduka era kuddayo waabe wasengawe oba wa maama we nati kati ate ab'ennaku zino naye wano omuntu nga yakakuvaako osooka munoonyeza mu bakyali baawe ennaku zino nsanga omuntu kati neeke ng'owasiza omukazi naye nga mukoddomi wo cupa za mwenge
okitegeera bifi maama w'abaana maama yandibadde nga maama w'omugole bifi bya nkoko baweyita bebakolanga bakatuma ku mukolo okitegeera mu mukolo gwa muguli awo mu bbaala wamusanga mu bbala geno petero kati mu kumusanga awo kitegeeza wamusanga mu byamasanyu omusanga mu bbala n'ogula ate omutuusa wakati yagala ddeyo mu byaki kyokka alinayo Derek amugamba nze ate mu byamasanyu nina nebbaala empya gyenjagala okutwalamuko kati ojja musuubira kusigala wanneege ajja kudduka emisinde addeyo kewana ewa Derek addemu akuba ebbalansi naye abedda okimanyi nti abedda bawasanga nnyumba ati nkugambye omwana ennaku zino bwakugulako omuwala ate otawala kugenda waabwe mubazi ngende wasenga ate nsima ngende noonya Derek olina kumunoonyeza mu bakyalibo ba Derek n'ogamba kyakayiseeko wano ayagamba genda okumaliza nga yasuze osobbuula era ogenda okulaba ku social media ng'addamu ku sinapu ng'ali mu kusinapinga naddankali nakateni yaziri emabega za Swaburu ngali munnu asinapinga chilling with best siye irakativye babega nga bagikubye eno otaba mufumbo wali wajja kufumba amanyi bintu bino lwako ofumbo letubwawula oba ennaku zino waliwo omuntu okujja okwegamako ewenkuba wemala okukya kyaluka kati ekiri wali kimanne munne wali likimane ayinza okuba yali sirias okitegera naye yatutebanga ki omuntu yatutebanga ki okola ki okukkiriza nti ono omuwala kale oba okutandika okubeera bonna nti tutandise okwagala naye tutebanga ki nga yeekennenya omuwala oyo oba nga yeekennenya omusajja tebiriiko bbanga kyeki kyenaga nti bw'obanga ofunye omukazi obanga omusakazi afunye omusajja oba ofuna yena oba omufunye munaku 2 oba mu dakiika 3 oba mu dakiika 15 ofukamira bw'oba oli oyagala kusetolinga fukamira wansi wegayire Mukama ate abana balina sayinga egamba omuntu bw'omuliisaamu wano nga lwajja okuba ebikuubo bw'ayinza owangala mukasi wano n'omulwisa sinze nze nina yantwalira emyaka wagindaba myaka 2 nga siro zange lwe naloza emisina kyenatwala sadda omanyi lwaki kati bo bakitwala nga kyakulwanyisa nti nze emyaka 2 mba nkyamwetegereza kumbi nze ndi mukwetamwa okitegeera ne ssente zentaddemu olusi nki nyingi kati ngenda okumaliriza oluusi naye mbadde suubira sibye ebituufu funa omwana nakufumbira omwaka gumu kitundu oba 2 bisa n'omukono mu maaso kati nze ndokulaba nga binasuubira sibye ki emyaka 2 gyembaddewo nga nninze neŋŋamba nedda kati ate oli asobola okukuwaayo ennaku ezi naba nga ategedde ebigambo by'omunyonnyola masoni kikuleetera n'ekirala nti edda baatubuulirira nga twabanga ne basenga ne bakojja kati ani abuulirira omulembe guno tubagula ku tiktok batubulira ku tiktok mukimanyi mukati kojja kimbo tulina kojja kasuku kati getulina yabuulirira abasajja yeyita nagulimuli Zubeida yabuulirira ki abawala naye kati agenda babuulirira nabiki byakola ki byamanyi nga n'amaka ge genyini tegakola bebacwezi okitege andi nkubuule baire mwogedde ku bintu olaba abasenga banabeera ku social media okimanyi nti bawabizza abantu bangi manyi lwaki ensonga lwaki bawabiza abantu omusanga alina live buli lwegula bana live ku tiktok naye nga byabuulira bye biki mu dakiika 2 akugamba eddagala nze ndiina kitegeeza ze kuli kwetundira ki tagenda kubuulira kiki kyebatakuwulira wamala okunyumiza byakunyumiza agamba enkya jangunza omusomo gye guli ewaka ojja nga akusolooza akugambye ebyesu byagamba ng'odde waka ng'otuula oganze mutuufu ate akyengamba si basenga baffe bali abaasookawo abobusapatu bali senga yandibadde ate senga abedda nazze kuno senga abaawo nga bagisumulwa ku muguwa w'embuzi nga bagita ng'abaawo n'akugamba mwana wange nalumansi kola bwoti kola bwoti ekiri mu ndongo yaffe eno naye no kyogamba ekiri mu ndongola kuba muwangale naye banagamba ekiri mu basuubuzi ekiri waggulu mizimba mwaka endi oli agamba omanyi ogamba ekiri mu ndongo ekiri wakiseka mu kitunzi awo olabawo
Lugunya. Waliwo omusajja nga bw'obeera Mm. lwakuba nti wali nga wali honorable Honorable Betty Kamala. awo nga wakayita bwoti waliwo omusajja nga ku makyakira n'agenda ne mukazi we akawungezi ne badda naye bagenda kusobola china bagenda me babiri kati bambi omusajja mukama amujja mu bulamu bw'ensi amala omujja mu bulamu bw'ensi kwolwo nnyini wajjawo abakazi 8 n'abaana 8 omukazi omusajja lwawe ng'akyagala biddawo wajja abakazi 8 n'abaana 8 nga bamugenzi naye nga mukyala we ate asawo n'omukono ngatekisoboka kati buli omu natandika omuwa obujulizi ojukiranga byakolekawo nze twagenda mugundi twagenda ku kizimbe kyennyini kwemukolerako waggulu yali agenze mu sitoo fene twamukawako kati omukazi nagasiboka so eno bimundu okutukabisa mmere kati eno mundongo byonna biri muganda wange tebiri mu ndongo byokka biri buli wamu ngo kyoba omanya lwakuba ni endongo yo yesinga okulabika gokoze eki wakali okuva kati nina ebintu byenneebuuza ebintu tubibuusa amaaso nti abaana abazadde omanyi abaana tebakyakyala mwana nava wano eno namuga gendako ewa muganda wo gende wanko dankani gende wanko dankani owumule gendako owumulireko ewa ssengaawo wabangawo ensonga lwaki abaana bagenda mubifo ebyo nogamba agenda azanyeko agenda azanye amalewolidde wagundi okimu tebikyaliwo ennaku zino tebikyaliwo abantu bafuuka nabaserubuto ole muteresa omwana agenda okudanira obuto nagende wasengale ati gwe tewalabye wasensasi yaze kubala kati baina tabu y'omusajja tabu ya gavumenti property ya government balioko bazajja kasota si mwana wuyo wabutubuuza gwe ebintu bino byensobo bimanyi muganda wange dankani yatubuuziza atya aliwo mwana yatubuuziza wano tenkugambika nati nkubuulira muganda afogereta kusimuza feza bulijjo ozukuseyo babiri tutegeere tutanye n'ensonga ezi bannange ebintu bingi ebiwabye bintu bingi bire weekend abaana bazze mu kivulu kya Regi wano mutawo naye basasudde tiketi za baasi nobati agambye nobati events baasi zazzeeyo nkalu basasudde tiketi za baasi olinga bavudde embalala bazze mu kivulu kya Regi naye baasi zazzeeyo nkalu bali mu kibuga mubadde balaba bizimbe byewese sese nkuza y'abaana mbi simanyi basenga ba social media betulina nkwatagana sente tekutera kuwanga walaikum salam nkalize tuli wano tugezaako kukola tetugezaako ba tuli mu kukola tubali tulina byetwebuuza wano biwulidde otubule oli musajja mukulu ebyenso birabye wandisuubidde ki ekireetera ddala kati ennaku zino abaana nga baawukana nnyo mu ngeri ki abakyagala okkiriziganya kyetugambye nti obwavu bumu buleetera abaana okwawukana la kale zero
Njawukana maka zisusse. Ate abo bagenda ennaku zino okuva obufe. Ate mune mwana wattu abamabala ate mune bye bali abamu bafumba. Ng'eggaali ekozeeko adduse katufuna ono era tuli wano tukole tutya gwe tunywera egulu tuggwako ensangi zino bwe tolaba nga abantu baawukana nnyo abaana tebakya agenda okulaba nga olyali ku bajeti y'embaga ezasigalawo kati bwezigwawo olwonaliko muwa oba esatu ng'agamba olina abakazi abalala Hey. Bosa bwavu bwe bukwogeza ebyo bwe mani nezimugulira whisky lwekito omugule naye nga standard yamanyire engule bosa oyagala kwefula mugula kati ojja kugenda ku street kana oyagala kufuuka bali ku kyalo abayawukana dda naye nga oteekayo sente zo nga mwateekayo sente zammwe babalaba ku kyalo bakulaba ku kyalo dankani oyitaona mukazi mulala gwe basuula tebamulabawo kiro ng'otugamba otya munyongere eno nomuwase kale ng'oli mutaka byebiddako era kutugamba ate munyongere eno nomuwase kusondera ku mukolo kyana kimu kyagamba sisonda mukolo kyana kyalugane mutusondese emikolo gyamu naffe bemusonzesezza mutuulemu muli omugambe nti munnange nti kusanda olweggulu akagereke wampayo miliyoni emu n'ekitundu ku mande siriiyo oba kale mukubira ayitekewo
Sema mmoja sanga omuntu nga yakusonderako omukazi ngali naye gapepeya ngatenga kyamugamba ngali naye gapepeya yala sebo tuli wano twekubaganyamu birowoozo lwaki enjawukana nyingi nnyo mu baana b'ennaku zino ekyekiganyi bingi biganye social media naye oyogedde okusa social media so sekiwulira kugwe social media egyetya mu kwawula abafumbo ba motivational speaker hey babiraba ku social media ne bagala obyeta mu nkola by the way ndiye mu point ey'amaanyi gyebaita social media okay bamise Kenneth Magali Denmark nono point eno nkulu okimanyi buno dankani obufumu bw'ennaku zino bugendera ku social media tewakyali privacy obasanga banyize n'okunyiga tewampositinze ku status waizo waliwo yali anteetako olugezigezi naye nga tonteekayo nomugabo wayi tolina yiyo ayagala nkutege kuyamba olina esimu nze tompositinga nange sijja kupositi manyi n'ebintu bimu amanyi ne competitions ajja ku social media ojasanga nti oli olwokuba nze nsobola kugulira kambasi yange wali okunabuga ento gyange nika naye jagenda live ku social media nga aliwo positinze gyaguza 25 ali nange nteeka ayagala nteekemu 25 kitegeeza akunoonya oderiko 25 ela sebo ndi waneeno South Korea egamba ki Korea teyina tagali abaana b'ennaku zino bagamba wadde ogamba otya abaana b'ennaku zino beeragira gye bavudde ne batunuulira ebiriwo ekiriwo essaawa eyo ekigulabaza gye bavudde agenda n'abeera banne z'abakazi bayingizemu ng'akuvumye alowooza nti benevoze atazzukira nti eprocess gyayitamu naye baga teri ayononye bawala ba Kampala nga basama ate basama omusama ayonoona alirede bonozi kasayonona abayinzide bonozi naye kira kyebatwaliwo ne baddankaniga twaliwo ne baddankana okimanyi bunna abaana b'ennaku omusajja yazze nangamba ekintu nti tebakyebuuza ku bakulu bibakako edda bino wasanga omukulu mugere wangole wasanga omukulu Kasozi nga ewaka bagamba osa omuntu mukulu Kasozi omusindikirako oba omukulirako akagaali naku zino byakyukamu okawobola nakabba bubbi osanga omukulu omulindigula kibo
oyagala wona tulye babiri ekyeggulo ewange teri polisi bangamba kirala mu mwenda katonyeza bbiri BSFM bangamba nti bamukwano nnyo ne Kamiri Betty Mpologoma anti miliyoni mu bayimbi ba bandi abakyala zasinga kwagala Betty Mpologoma mbu yamuvuganga ne kamotoka mbwe era ensonga z'akamotoka nga muvugamu mutwalako out ate yega era Betty Mpologoma natulanga mu motoka ya Kamiri era ag'omuntu agamba nti mbu nga ne Dr. Tita kimuyisa bulungi mbu era Dr. T enkolagana ne Kamiliyoni mbu yamuswaba nafu nnyo oba yavuganga naddanga akamotoka natiziragayiza akayimba kawire mukabe tokamanyi mbu akagaali kange nze mmanyi bwekevugira waliwo bwoka wange ebinnya atinda bitinde ogamanyi akayimba gamanyi ayinza okubanga omukulu yavuganga mukulu mu kamotoka agenda okuddanga natiziragaye nga natitezikyeyinza naye nga Betty Mpologoma naye atagamba mu bayimbi baraga mbu Kamiri tamulabanga yasukkuluma mbu tamulabanga naye bonna abakyala abene Kamiri baga mulungi muntu mulamu just memulaba bino byammwe eno byabeeramu just ebyo naye bw'aba mulungi talina tabu yadde n'akamuomukwano gw'ekimemmete oguli mu ssente bwagaba ssente okufa ali lwaki mukyala we yanoba aliwa ebyamaka bagaye nti omusajja abeeranga wano si buli omuntu ayagala osobola okubeera nga wano oli wakabi naye nga mu mpisa toli wakabi nga nze empisa zo sobola zigumira omulala nasobola nga asobola zigumira empisa zo anoonya wano kati so toka kwa barabara tetwayimange tikulubasa kirala mu mwenda akatonyeza bbiri CBSFM emanduzo kwetubeera olunaku lwa Mande olunaku lwayingirira olwokubiri mu lwakubiri nakusoma ziri 14 tubamu ennyimba za Uganda zenkuba zokka si kuba luyimba lutali wa Uganda olunaku olwaleero waliwo buli wetwogera ku nnaku z'omwezi omutima gumukubira mu kawombo tu nnaku azibalira ku ngalo tiketi yegunia tujongezeeyo tiketi ya Yesu ni ambe $10 jibaguziza nesente yadagazinywa omubbiya ndagaziyo bamukwata mavumba vumananga tugenda wali basooka ne bamuwaako mu kitundu ninawe mu kitundu kanoonya mu kitundu alowooza nnyingi obaali batudde teyavaawo namuterako emu ekitundu namuga iyo ndowooza enkya obuukinga agenda okulaba ate nafunyemu obuzibu kati ate omwana alwala kati emu ekitundu yavuddewo kati ate ninawe negiwampadde ennyini yafudde namugaa nti kati kyetuba tukwakira ekintu eki tugulira omu namba tiketi kanjigule ku ssimu kati buli wogenda ennaku z'omwezi awulira agenda ne winta yawedde bali mukyali mu winta bali musama muli akubosi bali musama zezikutiisa kati sama ekutiisa okubeeramu eri mbaba nyogovu bwakyali mu bwawano obanga ali mu sawuna zibagamba mbuli yagenda mu winta bwagenda otuukayo mbaolwaliro landinga bwati agenda okola ku makulu gatabawulira ate babaawo okanyumirizaako ompula kangenda kukyeyo namugaa nti nasobola nti ko mukyala kale kambi kugobereko nabe okugoberako natuuka eno nga eno abadde kaliba abadde kaliba nga kaliba nga wano era bwe yatuuka yatuuka bali mu sama nga mulala mwera kati babeera mu sama naye yasanga sama ebuzayo wiiki ngezi nga yediriisa eggweko nga yakuba emisaavu tyu kati tuyingira winta wiiki yasooka nga kafulu
Wiki eyokubiri Nakevera kabasudde ku. wiki eyokubiri yennyini agenda okwewulira nga akutte ice. Bangamba obunyuguvu bulya. Bw'agenda okwekebera ati nga buno obubiri tebulabika buli mu mutima. Omanyi budduka tebugenda eno mu mutima. Ne bwambuka. Era kati bwana akyali baffe kati nga Kenya oyo mwana yankimanyi. Olaba ng'omuntu addamu okunyumirwa ng'ali wano. Olaba omuntu awangalire Bulaya omuwanga ku kitiibwa. Kati olaba kyali waffe ono South Korea. Yange gundi mumaka. Alina omukubira ne Korea wanyo. Alina omukubira ku video call. Bangama ne Canada olwo kyali waffe ono gwe kugambye. Olwo kasula ali Canada. Nuno Canada tulina community nene ebiri ku mando sobudde buno. Balina ne group gye batadde muno bali ku mando sobonna. Kati ye Canada tulina yagera tutwalayoko. Kuliko muzeyi Umaru Kibirige. Agatwalayoko. Simanyi muzeyi Umaru wa bia. Umaru wa. Mukole ebintu ebyo. Muzeyi Umaru adesida wa bia wa juice kwa ngejali omusajja omusiramu. Akola bubi. Umaru Kibirige. Muzeyi Umaru Kibirige. So bakyali bafa abali omwana. Oyite mwana. Kyenvola banti batuuka wano babanga ente gye basimbuza mu kintu mmoza ndikampiji ndi kati ate ndi muyenga ndero ndi koto spa nogamba buladi yekulisa ati kumbe onabo otuwa ku airport akasana ako ngakamuzukusa kazukusa lumu Scotland nage mogedde ku nsonga y'omukwano n'agamba laavu talina formula mberinga loud about wero about jo kwata yoro jo kwata watufu yeyo tibajja ko tele musirikala ajja kuyimiriza okujja ke eyekibwe kai na ku party emwe ya wanuwe eri yakwirisibwe yokka nezo na loud about wozegendereza bwotolola bwoti yonna gyokutte oba mutuufu alwa past nze wanagamba buli wenda abagana nga bawokana neralikirira mukulema wange naye gwe mbo banaita chikola mwabera wanalozo bakati lema yadda kulwaki lema yabadda nalabye ebifaananyi badde lenya byalavugundi lavu commission bannange lema ateeka y'ebifaananyi alumyani nensasira musuuza ate omusaasira kooti awaye omusaasira kooti naye muna ine ekintu kyona yadde mwine motoka za gavumenti gwe danka naye kati olaba lutalo yayambala yali agera yambala sudapati yali agera niwamugamba tokigeza lutalo ebigambo byamu nyine kalema nekamugamba luta tokigeza nanti lutalo yatuuka mu kuyimba mu luyimba okuyimba nekumulema lutalo n'agamba mbone yaledi yali kubuzibu yabagamba temulikodinga mwena omwe yabasooka nanti lugambe okuyimba kwamu bulema nilule lutalo ng'agamba yawuunira nga yimba munayo nti talalalala andi kati ye lutalo omusaasira ye waddemba okujja kuba talinakoza naye kati oli yakoza agamba yakoza agamba wulira the man musuuza agamba nasuula kyekyo ebifaananyi biri ku peegi ya Namakula suuza yefunira kanyamutoolo kasatu ine motoka za gavumenti ati nkubulire ebifaananyi biri ku peegi ya Namakula ageza kukola ki ate baawe yabawoninga naga temuddamu kuzanyira ku mukyala wange promotinga kayimba naye bannange kati n'agamba mbu agenda kujja kusulako wuwo nanti lutalo wano yalema okuyimba owaye n'agamba mbu agenda kujja kusulako wuwo labano bwe yeekomberera agamba mukama n'akikola bukozi kale n'okirowoozako owulira wena wenna nokiro wamba wangi Nalongo, you told us that Salongo is not sensationalizing. Tebamubaze. Waje.
nkugambye alimba twawusula ku kitanda kimu ate gulunze nenkusangayo gwe neneekeeyoma yasiye eggulu nempitawo buyisi ngenda mu ddala lwakuba nti nalongo lwakuba tomanyi nze nali nsoma bufaazi nali nsoma bufaazi naye bagenda okulondola wafe wali essabo Nalongo ogamba otya ogambye Salongo was not sensitized tebamubaze Salongo mwaba sensors tebamubaze nti he was not sensitized gwayogedde oluzungu manyi oba ye mythology nalabyebo gundi omanyi olaba mutya nja kusaba kulaba ku Kenzo bamuyisiza deka yala wale guzara bara umatreo baraka Bulutalo yali ayagala yambala bino ebipale bino ebyagundi buli bamuga lutalo jatuswaza ayinza okulowooza obbi ecupa ajja kulowooza obbi amacupa gabe guwuli olutulu yali muyimba nkwagala nkwagala tobuuza weziri omanya alina nnya kati gwokyali kuwa ttatu naye waliwo gwosanga ng'alina pini apini asobola gyekuba seeyo matu seeyo mumatu nalina bwe yawummula eyoku masengere kalina pini ng'eyokubatuwalo ngamana alikuwa wali kugundi muzi eriyo tubira ku intaneti kumasengereza bateekako pini zire bwana ku intaneti naffe n'awummulawo bulungi nnyo olaba omwana wetatu enula ebodaboda tonkubira ndi kumpewo lindako osobola owosa omuwala ayina entatu ate nkulu agambye owa ayina nnya kyoko mbu teyamuwasa nyakuzikubira ekifaananyi azireke ako waliwo erinaanyi masengere lindako nze tusiibule tuve wano bannange generation ino tekyasobokerako esoboka ate eregera tusobokera nnyo njanagenda kunkuba tatu nanti nkubuulira mazima tatu kyafuuse ekintu ekya bulijjo eri abavubuka b'ennaku zino danga niwe wakukuba tatu oteekako ki era wa wano nanti linda nkubuulira tatu kyafuuse ekya bulijjo omuvubuka nga talina tatu nga kuliko ki nze linnya lyange nanti linda kumbakuulira mazima omuvubuka nga talina tatu tolina swaga tolina gwogenda yimiriza katulireko eswaga beri baliremu Edi Munyego ayina tatu alina tatu Edi namusaana ettatu njokya nabuuza ne Edi awo namubuuza Edi osobola wasa omukazi nga ayina tatu alese biranga kaiwa uya asooka kukaaba uya agenda mukirala mukulaala asooka kukaaba buga tadasoma biranga kambuuze wano bwobogamu oli bakweta naga akalango kange jja kampisizaawo kati Edi agaba ennyongeza ati obaga ati omwana yebejyongeza kasaka omwana afudde mumpi yebanyongeza mumpi temukuba wakuzikibwa naye Edi katugamba kyali waffe abeera wano ku reception
ali baga wakuzikibwa ko mulana sajja muulu tokikola ojasanga bagaddewo baganda baffe ngenda kuberekereza si muulu simuhulu kati ewuwabeera Deriki ebyewaka yabivaako bamusanga wano abeera ku bluetooth kwaliira Deriki redda tuli ku radio yabeene bale tugenda kuberekereza okay ninja kubebaza nga tonatwerekereza akasokenebaze bonna bonna abatubaddeko okuva etwalandikidde empaka essaawa zino ababeera naffe nokulemanda kyemukola kyakabinyo naddala basinzira mu nsi ez'ebweru eyo amamipoliso akwerabira batudongaman kyali waffe ken kyali waffe Scotland na buli kyali waffe netusuubiza kyenge ochenyi Robert asuubiza tiketi ze US kyakabi nnyo mwena tubagaliza mutwagaliza akuume atakuumira mpeera nze Duncan manager bwe twatusinkana mubeere bulungi ku side yange nyeraba oyopamize Duncan didi ogamba otya okay tulebaza nnyo okubeera naffe oli twatandikidde ku 89.2 Emmandu so ebya Ssaabasajja Kabaka y'Amirembe Omutebi mwebale nnyo okutuwuliriza abali e Uganda abali e Bulaaya abakulira ku masimu abatubuuzizzaako mwebale ebulaya obulaya otufunira kuki kozesa tulina app ya CBS then tulina website cbsfm.ug then eriwo wagiyise tutya Radio Garden esatu naye kozesa nnyo internet gyeri fasting nga teyekwatakwata ntera kozesa website kankwerekereze tunasisinkagana basula bulungi okay baganda bange ngenda kuberekereza nange Anise Bunya wuyaze ndaba Duncan atunda nabagambe Anise Bunya bwayingira embeera ekyuka Duncan akyuse nakyategeera sinze yambadde sweater pant toddamu kwambala zonna yambala sweater pant ani nakuyitako ojja kukola gwanambala kyonabeera ojja kukola engolo nakubetupa ninga Anise Bunya kajja bongereyo n'abago kumpi ne wala nabo batuuse nagiba bongereyo tujja singana olunaku lujja kuba lwanca ngenda kuba mu nnyimba nkyanja kuba nkuba ennyimba z'ebweru lino mbadde mu nnyimba za Uganda yokka naye nkyanja kuba nkuba ennyimba z'ebweru outside Anise Bunya kajja bongereyo n'abago kumpi ne wala babongereyo tujja singana olunaku lwenca ani abiri very smart nabagamba ani wakuyitako n'otatunula mabega ng'oli musajja nena mugulya perfume ogenda mugule perfume nena gitumya ojumire jawunya ani awunyanga kyakulya kafe javaazi yamutumizeyo perfume nga bwajja kubanzijukira nga bwajje kubaako jjukira nasobola perfume yakakadde angina okutumira $245 oyagala kwonoona simala awunya bulungi ayambadde bulungi ani wange anatera okudda mu poli namugamba nyamugulira akatiti kano akokugulu kaleke bange alina bungi wabula birawa bulunakana alinayo kanya kati bakwasa bago kumpi newala then babongereyo babatwalewa ani abongereyo abaguse bakwefulukuta netiti paka wetunaddira bwenaddira olunaku lwenca nga tweyongereyo mu nyimba eza Global Entertainment amanya nze DJ Next Son of Music Monday to Friday mbeera waneeno nga tunyumirwa nga abavubuka ab'omulembe Omutebi muvubuka munnange kola nnyo ate zuukuka. Good morning Uganda, akuume atakuumira mpeera ayi Mukama kuuma maaso moji.